Monteekateeka y'akalulu akajja batusindisemu abantu bangi nnyo abasajja n'abakazi abazze bafune ebifo olumala okufuna ebifo ate bamale batwekyusize n'abala bazze nga bali ku mulimu gwa kubega sinakindi okutuwa emmimbiri okuba abantu baffe emmimbiri olw'okuba nti batulaga omukwawa naye ng'ekituufu si kiri. Mr. President, n'obuwombeefu nsaba otwala obubaka bwange buno nga buli serious obuwulirize bulungi nnyo. Waliwo omukyala gwe babasindikamu, omukyala ono mukyala ekikulu state operative, ate omukyala ono ali mu kabinja akatambula kabega buli gye baba bamusindise, era ng'omukyala ono ssaawa zino ali mu national platform naye nga speaker Anita Amongi yamusindika n'ekibinja kyabwe. Omukyala ono bamuyita Winfred Nakandi, bamuyita Winfred Nakandi. Njagala mutegeere bulungi nnyo, buli muntu amutegeere. Omukyala ono si waffe, ebijja byonna nzi byange nabigumira, saagala nnyo kulekana abantu. Mr. President, ono omuntu si waffe. Oyo mukyala Winfred Nakandi ono si waffe, muntu wa state. Ngenda kubasomera message gye nafunye, ono muntu wa state, ono si waffe, muntu wa Anita Amongi ne state, oyo Winfred Nakandi. Kambalage ebifaananyi bye. Oyo mukyala si waffe, mukyala ya group ya Anita Amongi ku mapeesa agamu ge batusindikamu, oyo si waffe. Ekijja kijje nze byange mbyogera kate ng'omusizi agula essiyani, oyo si waffe. Yoyao, oyo mukyala si waffe, oyo gumulabaawo si waffe. Ye group ya Anita Amongi gye batusindikamu n'abalala bangi nnyo abazze okukola omulimu gw'okwefuula nti baffe naye nga si baffe. Omukyala ono y'ono wano, era y'oyo, oyo mukyala si waffe. Kati Mr. President, kankusomere message eno giwulire bulungi nnyo, mmwe kennyini mujja kukola okunoonyereza, wulira bulungi nnyo. Ntutte obudde nga nnoonyereza, njagala kutwala obuvunaanyizibwa buno bategeeza nti omukyala gwe mbalaze mu bifaananyi gwe bayita Winfred Nakandi yasindikibwa akabinja ka Anita Amongi okujja okuyingira mu kibiina kya National Platform ng'alina omusimbi omwekwesifu omungi. Ono nno yaliko omukulembeze w'abayizi mu ssettendekero ekyambogo, era y'omu ku kabinja kabinja akalimu mukyala wa Kenzo Nyamutoolo omuli omukyala gwe bayita Lilian Aba. Ono nno yaliko era mu FDC ng'era bayisinda omukwano ne mwana mulenzi Ibrahim Kasozi, oyo naye mwamumanya. Ono nno yali akola bulungi nnyo ne yaliko Ssaabakessi Kakabagenda mu 2021. N'olw'ensonga eyo nakati essaawa zino akyawuliziganya n'omusajja eyeeyita Kijambiya Damulira Christopher. Ono agezaako nnyo okwesembereza abantu baffe aba National Platform abadde n'asaasaanya ensimbi nga ziringa ng'obugulu bw'eggongolo okugula ebyokulya, ebyokunywa n'ebintu ebirala eyo. Era mweteefuteefu ng'alina entegeka ey'okufuna ebifaananyi bingi nnyo okulaga bakama be nti abikwata, nti singira mumumye kaadi eyaffe ajja kujja yeesimbe wannamunigina okukendeeza oba okukyusa obululu bwaffe obuna buvudde mu kulonda okunabakoze. Omukyala ono wattabbu nnyo. Omukyala ono yazaalako abaana be babiri, era nga taata w'abaana be musirikale. Agezezzaako nnyo okukuuma ebyama bye nga teri abitegeera, n'engoma enti Sosole bw'atafa atuusuka ku lyengedde, ffe ebyaffe bikolerawo tujja ntukuwulira ki ky'oli, ensonga n'ogimanya. Ono gw'olaba ono yali kabwanango ey'ekibiina kya National Platform 2021 n'okutuuka olwaleero mu mwaka 2024 ate lwasazeewo mbw ate ajje waffe, naye ng'ate era nakati akyakolagana butereevu nnyo n'omukyala Anita Amongi. Ono akwatagana ne projects nnyingi nnyo omuli ez'okutambuza
okugaba ensimbi mu baana abatabubola saako n'okusaasanya endoobe okuziwa abaana abawala nga ku programu eno ya Mama Njovu Enterprises Janet Kataka Museveni. Njagala obategeeza nti mwenna okuli omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne wingi y'abakyala mubeere bagufu b'amaaso omukyalo ne gurupu ye bangi bayingiddemu nga bagezaako nnyo okutuyingiramu okola obukyamu eri abantu baffe n'okutwala ebintu byaffe ne information ogituusa weyina okubeera. Kale njagadde obategeeza mubeere nga mutegeera omukyalo oyo bulungi nnyo. Ebisigadde Allah yamanyi nze information njibanga bulijjo ebisigadde mu naamanya security alert yakoze eki security alert ewedde goli wadde mojo wakanya era beera nayo nga bojiwulidde nga bulijjo bwe mbyogera bwe bibeera ne bituukirira buli omu ne yeewuunya engeri gye tukolamu ebintu byaffe aho tuvuddewo. Era ndowooza kansoke mbategeeze bwe tuba twogera ebigambo wano njala tubeere mutuwe ku kitiibwa era tubikola bulungi nnyo. Mwina ekifaananyi kye mulabe kigenze mu maaso ku social media bwe mwalwanyisa omutamanya ngamba Captain Ibrahim Traore obutajja Uganda. Ebitundu nga nkaaga ku buli 10 ayinza obutajja naye weewunye bamusindikidde dda obuyiringu obwamutuukiridde. Museveni ne banne balina ekintu kimu bamanyi buli musajja ayagala nnyo midfield. Museveni amanyi kintu kimu nti buli musajja ayagala nnyo midfield. Wetwogerera essaawa zino ekifaananyi mukiri munna nga Captain Ibrahim Traore bamusindikidde omukyala gwe bayita Olivia Motes. Jukira ne Busoga waliyo oli Motes gwe nabagambye ekifaananyi kye kino mutegeere nti information gye tubawa ebeera crucial ate tuba tulina information doza mutegedde bulungi nnyo ewantu awo kitegedde bulungi nnyo so nno awo tuvuddewo kati buli omu njagala otegeere ekituufu kye kiri. Kansooke mpisewo na bino bulungi nnyo ebadde beeraliikiriza. Alright, security alert ziwedde njala kuyisawo bino tuleke tusimbula information. Mwenna bannayuganda buli mujoli olw'ennaku z'omwezi ziri 4 ezakooka ku mwezi gw'okuna mwaka 2025 nga bwe kibadde ebbanga lyonna kuva mu 1996 Museveni bwe tugenda mu kalonda yeetera abagenda muvuganya anatubafandinga era bwe kigenda maaso n'okuteekawo confusion ne divide and rule. Kati abadde bazze bangoberera najja ne mbagamba ekibiina kya Mpuuga kye yagula kye bayita PPF mukijjukira njagala jjukira ekibiina kyawandika watakijjukira kya PPF njagala ajjukira ekibiina kya PPF